Abavubi b'ebyennyanja abeegattira mu kibiina kya Afaalu bakuŋŋaanidde kugaba biiki okutema empenda ku ngeri gye bagenda okuddukanyamu omulimu gwabwe. Tumbekedde mu nnyanja nga bufutuka mu nsi ez'ebunaayira, amaduuka agabutunda okubeera nga tegagambwako, ababireeta nga nabo bamanyikiddwa, obutale bw'ebyennyanja ebito okubanga buli kyeri. Minisita w'ebyobulunzi Helen Adowa yabadde omugenyi omukulu mu lukiiko luno olwetabiddwamu n'abasirikale ab'amagye agalwanyisa envuba embi. Abavubi n'abakulembeze baabwe bategeezezza Adowa ng'ebyennyanja we bikendedde ne bamubuulira n'ekyokukola okulaba nga biddamu okweyongera. Nkuloopera nti essaawa eno ekiriyo bavuba byennyanja bito bye bapakira nga batwala ekiri mu nnyanja kati abantu basolooza busoloza ssente babimazeewo, naye tuvuddeko ne twogera ne tukuba omulanga. Abamu baatugamba nti muve ku bitoogo olira mutabaawo n'obuta nti kyangu nti buli lindi sayiti erwane ku nvuba embi. Abantu ab'envuba embi bamaanyi ennyo okusinga bw'olowooza. Akulira bambega b'ekitongole ky'amagye agalwanyisa envuba embi Joseph Cherop agamba nti mu mwaka guno aba Fish Protection Unit bakutte obutimba obutali ku mutindo obubalirwamu obuwumbi 180. Abantu abasoba mu 3,000 ne batwalibwa mu mbuga ne basingisibwa emisango, ate abantu 200 bali ku kakalu ka poliisi. Twongereko n'okubasomesa bave mu nvuba mbi, bave mu kugula butimba bukyamu. Akubiriza abavubi okomyawo okugula obutimba n'ebivuba ebitatuukana na mutindo. Tulekeraawo okuwagira abantu abaleeta butimba bukyamu, tusooke twekoleko omulimu. Abakubiriza okukolera awamu okulaba nga batwala omulimu gwabwe mu maaso. So where does the fish breed from? We are only fishing what is left in the lake, but it's no longer breeding. They have destroyed everything, the papyrus, the what, where? We no longer have papyrus in the lake. So as long as we are not going to stop the environmental degradation in this country, the lake will have no fish and all the factories will close. Abasabye okolera awamu okulaba nga baganyulwa mu nteekateeka eza gavumenti. We must work on the routes where the immature fish passes. Abakubiriza okubeera abagumiikiriza n'okukomya omululu bwe babeera baagala okufuna mu nnyanja. The fisherman should accept to throw away illegal gears and be disciplined in the lake. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.